Gavumenti etangazizza ku bumbi omukaago bwali bwaweebwa abakungu mu gavumenti 42 oluvannyuma lw'okuwangula omusango gw'amafuta ogw'emisolo ng'egamba nti Pulezidenti Museveni teyakola nsobi yonna kuwa bantu bano akasiimo wabula engeri ensimbi zino gye zaagabanyizibwamu ye yeetaaga okunoonyerezebwako. Essente ezoogerwako ze zimu ku ezo ezaava mu musango Uganda gwe yali evunaana kampuni y'amafuta eya Heritage Oil oluvannyuma lw'okubulankanya emisolo nga Heritage Oil emaze okuguza Talo Oil emigabo. Okusinziira ku minisita w'obwa pulezidenti Esther Mbayo, omusango guno gwali gwa nkizo nnyo eri Uganda era ng'ensimbi ezimu ezaawangulwa zaakozesebwa okukulaakulanya eggwanga ng'okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba. And since time immemorial, for these 31 years, he has only rewarded twice cash reward. The first one was in 2006 when the scientist came out and he told him that we have oil in Uganda, and this one was the second. So I don't think anything wrong with that, and we've not failed in any way to defend the president, and the president did not do anything wrong to reward these people. It is the process through which the reward was given that is being queried. Minisita Mbayo okwogera bino abadde ayanjula enteekateeka y'ekibiina kya NRM ku bikujjuko eby'okujaguza emyaka 31 gy'emaze mu buyinza ebinaabaawo nga 26 omwezi guno mu disitulikiti y'e Masindi. Minisita ategeezezza nti olunaku luno buli munnayuganda alina okulwetabamu kubanga emirembe NRM gye yaleeta si gya NRM yokka wabula gya buli omu. Ate emidaali gya kuweebwa abo abaakola okusukkuluma ku bannaabwe mu lutalo era nga gavumenti ekyasasula n'abo abaazirwanako. Because we have the awards committee that deals with awards, so we are expecting something like 200 medals to be given. Grace Nantale Kakooza, KTV Amalindirire.